of us have got a God-assigned purpose. Settle in that and forget about having anybody else. Abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeyembonje ku kkanisa eya Full Gospel Makerere olunnaku olw'eggulo okusobola okwetaba mu kusaba okwa buli Sande mu saaviisi zaabwe ez'enjawulo era nga okusinza n'okutendereza byakubyeko. Oluvannyuma omusumba omukulu ow'ekkanisa eno Fred wantante yalinnya akatuutu okusobola okuliisa endiga ekigambo era nga ono yasoose kubajjukiza ku ebyo ebyabuulirwa sabbiiti ewedde okusobola okusimba omusingi ku kubuulira kwe. We talked about the fact that his jealousy is really his love that seeks to protect his own. Mu kubuulira ku lunaku olw'eggulo omusumba Fred wantante nga ye musumba omukulu ow'ekkanisa ya Full Gospel Makerere essira yalisimbye ku nsaalwa abangi kye batera okuyita obuggya ng'era agamba nti kino kyawukana ku bbuba. Envy. Kiyitibwa okukwatibwa obuggya. Envy is not the same thing as jealousy. Obuggya si kye kimu n'ebbuba. There's an overlap, but there's also a difference. Byagala okuba ng'ebifaanagana naye ate byawuka. And this is one thing that caused chaos even in heaven. Kati kino ekintu n'ensonga yavaako n'emitawaana egyali mu ggulu. Lucifer envied God. Ebyawandiikibwa byabikkuddwa era nga engero 27 n'olunyiriri olwokuna kwe kwasimbiddwa omusingi ogw'enjiri ey'olunaku olw'eggulo. We all know that wrath can be explosive. Ffenna tumanyi nti omuntu nga yakwatiddwa obusungu asobola okubwatuka. Anger can be destructive. Bw'obeera n'ekiruyi osobola okuzikiriza. But the writer of the book of Proverbs found out something which is even worse. Naye ate omuwandiisi w'engero alina kye yazuula ekisinga obuzibu. It's called envy. Kiyitibwa obuggya. Omusumba wantante yasabye abakkiriza obuteyibaala kubanga ffenna tusobolera ddala okufuna obuggya ku bantu abalala. No provocation. Tekyetaaga kubaawo kibuleese. That means any of us can be a target of envy. Kitegeeza ffenna tusobola okuba ekiruubirirwa ky'obuggya. Doesn't matter your race, your age, your social status, all of us can become targets of envy. Ono alambuludde ku bimu ebiva mu buggya ssaako n'ebyo ebiviirako abantu okufuna obuggya ku bantu abalala. Ebireeta obuggya bituleetera obuggya kwe kukulaakulana n'okwegerageranya. The third thing is forgetfulness. Ate ekyokusatu kwe kwerabira. Where there is envy, Awali obuggya there's strife, waliwo there's okuyomba, confusion, waliwo okutabuka. and every evil work. Think of any evil work is there. Let me be honest with you. Kankubuulira amazima. And this is reality. Ate kino kye kibeerawo bulijjo. In this life, Mu bulamu buno. there will always be someone more attractive than you. Musumba wantante asabye abakkiriza okwebazanga Katonda olw'ebyo balina kubanga buli kaseera wabaawo alina kyasinga munne wabula okwenyumiriza mu katono k'olina kisinga okubeera n'ebbuba kuba kusinga. All I have, all I've done is by the grace of God. Bye nnina ne bye nsobodde okukola kibadde kisa kya Katonda. Don't forget that. Ekyo saagala okyerabire. We envy others because we are forgetful. Tukwatirwa abalala obuggya olw'okuba twerabira mangu. We forget that God is the author of perceived inequalities. Twerabira nti Katonda yakola ebyo by'olaba nti tetwenkanankana. He's the author. Yabikola. Oluvannyuma omusumba asabye essaala enjawulo eri abakkiriza. Nga tetwagala abantu olw'obuggya naye Mukama olwaleero tuwonye omwoyo ogwo, wonya emitima gyaffe. Ndi Jocelyn Nabbusa okulwa Gugudde TV agaguddewo.